Nabagereka Sylvia Najinda, Katikiro Charles Peter Mayiga, abakulembeze bonna be tuli nabo wano okuva mu gavumenti eya wakati, abamyuka ba Katikkiro, baminisita, abalangira n'abambejja, abakulembeze b'enzikiriza ezitali zimu eziri wano mu ddakiika eno, Archbishop waffe omwagalwa Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu owa Church of Uganda, tukwaniriza omulabirizi Anthony Ziwa ow'Ekiyinda Mityana atera nga ye ssentebe w'Episcopal Conference eya Church y'Abakatoliki, tukwaniriza Saabalabirizi Ssemwogerere ow'Erubaga owa Catholic Church, nawe tukwaniriza n'essanyu lingi. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galavuzi, nawe tukwaniriza. Omulabirizi Moses Banja owa Namirembe Diocese, nawe tukwaniriza. Ate era tulina n'omulabirizi Dr. Reverend Emeritus Samuel Kefa Kamya wa Kabaka Foundation, nyaniriza ne Reverend Gobrewot Patyakovika Wiritiani Tahedo Church Subdiocese wano mu Kampala. Ate munzikirize nyanirize ne baganda bange Saabalabirizi Innocent Wasozusa nga kati yatuula Mbarara, omulabirizi Sylvester Kisitu ow'Ejjinja ne Buvanjuba yonna ate nga yatuliisiza ekigambo kya Katonda olwaleero, omulabirizi Nectarius Kabuye owa Dayosisi y'Eggulu n'amambuka gonna aga Uganda, abataka abakulu ab'obusolya bonna era n'abantu monna omuzze okubeera ku mukolo guno, tubaaniriza mwenna ne bisesobodde kwatula. Kristo azuukidde. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, olunaku olwaleero otuwadde ekitiibwa kinene bw'osiimye okukuliza emyaka gy'amazaalibwa go ag'ensamu wano mu Eklisiya yaffe ey'Orthodox mu Uganda. Ssebo Ssaabasajja, tukuyozaayoza nnyo era tukwaniriza. Mu ngeri y'emu tujaguza n'emyaka gyo 33 ng'otudde ku Namulondo era ng'olamula Buganda. Twebaza Mukama
kubanga akuyisizza mu kugezesebwa kungi mu bbanga lino lyonna ate n'akuwanguza. Osobodde okukulaakulanya abantu bo naddala mu by'obulimi n'obulunzi, ebyenjigiriza n'ebyobulamu, n'okuleetawo emirembe n'obumu mu Buganda ebisobozesa buli muntu okweyagalira wano mu ddembe. Mu ngeri ey'enjawulo twebaza ne si kwebaza omulimu omunene ate era omulungi bajjajjaabo Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ne Daudi Chwa owookubiri omwayita okwolesebwa Uganda n'esobola okufuna omusana gwa Kristo n'obuyigirize. Ssaabasajja Kabaka, mu mulembe gwa Muteesa ow'olubereberye Buganda yazaala Uganda, era Buganda esigadde nga gwe musingi ate gwe mutima gwa Uganda. Era mu kiseera kye kimu nayo neefuna omusana gwa Kristo n'obuyigirize e Uganda. Ate ye Ssekabaka Daudi Chwa owookubiri yayaniriza obw'Orthodoxy nga bujja wano mu kibuga Kampala kuba kitaffe ababanzi omulabirizi Ssebbanja Sparta Mukasa wamu ne mukwano gwe Achimand Wright Obadiah Basajja Kitalo, era n'atuwa ettaka lino wano we tutudde olwaleero okujaguza emyaka gy'amazaalibwako. Ate era kitaawo Ssekabaka Muteesa owookubiri n'aleetera obwetwaze oba independence kankigambe mu Lungereza ne bwekityo, Uganda yaffe neva mu bufuzi obw'amatwale ne tusobola okuba kati nga tuyinza okweteeseza n'okwesalirawo ebyo ebiyinza okutukulaakulanya. Ku Namulondo eyo kw'otudde kati Ssaabasajja Kabaka eraga obulungi bw'enzikiriza y'Orthodox nga bwekuumye obulombolombo obw'okugatta Eklisiya n'Obwakabaka. Mu masinzizo gaffe ag'Obworthodox wonna we tubeera, Namulondo ya Kabaka ate era n'ey'omulabirizi ekiraga enkolagana ennungi wakati w'Eklisiya n'Obwakabaka. Era eno yenzikiriza Ssaabasajja Kabaka n'ansangwawo etakyukakyuka. Kantwale omukisa guno okutuusa okwebaza kwaffe ng'Eklisiya okw'ettaka Ssekabaka Daudi Chwa yatuwa ku lusozi e Namuŋŋoona era na wano we tuli, era ne Ssekabaka Muteesa owookubiri n'atuwa ate ettaka ku lusozi Lubya, ate kwe tuteekateeka okuzimba ekitebe ekikulu wamu ne Lutikko eya Hagia Sophia. Ssaabasajja, ekita abantu mu Buganda ne Uganda yonna kisusse. Bano ndoopa. Wiiki ewedde twafuna ekikangabwa. Omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana 4 ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa, n'ebikolobero ebirala bingi ebituusiddwa ku bantu bo naddala okuwambwa
n'okutulugunywa, okugobaganyizibwa ku mataka, omuliro ogutategeerekeka ogwokya obutale nga mwotadde n'amasomero. Tusaba ab'obuyinza bataase abantu baffe basobole okufuna obwenkanya. Ssaabasajja, ate naffe ab'Orthodox wano mu Uganda tunyigirizibwa olw'obutali bwenkanya mu kugabana mu ngeri y'okuweereza eggwanga lyaffe lino Uganda. Kimanyiddwa bulungi nti ssemateeka w'eggwanga ekirambika bulungi nti ffenna tusobola okufuna akafu ne tuweereza Uganda yaffe. Era nnyinza okugamba Ssaabasajja nti tulina abakugu abo n'obumanyirivu bungi mu Orthodox, mu kyaki yaffe mu Orthodox bangi, naye ekyennaku tulekeddwa mabega ate tulekeddwa bweru. Kkiriza Ssaabasajja Kabaka waffe omwagalwa ku mukolo guno ogw'amazaalibwa gwe wasiima gukolebwe wano e Namuŋŋoona, ntume omukungu wa pulezidenti ali wano era naye abiwulira byeŋŋamba, Inginiya Ssaavwa Mukasa Joseph, atuuse ensonga eno owa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Tusabira ne bannaffe abali mu bitundu ng'eky'e Buwarabu ate era ne baganda baffe e Ukraine ne Russia bafune okuteesaganya n'okumalawo entalo. Ssaabasajja, tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Mukama akwongere obulamu, Buganda ne Uganda bikulaakulane. Ogundegunde magulu nnyondo. Kristo azuukidde. Hieronymus Muzeeyi ow'Eklisiya y'Orthodox ate era nga ye Ssaabasumba wa Kampala.